moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Finally, Omukunjja Atassera afulumiza plani y'ennyumba gye bagenda okubeera nga bazimbira King Sheebah. Omanje buvuddeko awo ebifaananyi by'embaga na programu y'embaga nga buli kimu kigenda okubeera nga kibeera byafuluma. Mu kubeera nga bifuluma gwe mulundi gwe nasoose okulaba nga ba social media in-laws bawangudde olutalo ku social media. Omukunjja Atassera we yateekayo ebifaananyi n'ategeka okwanjula embaga yaabwe ne King Sheebah okwanjula nga byonna byonna bigenda mu maaso. Neera nga abantu baali batandise okubeera nga bacontributinga ku nsonga eno. However, nasooka kiraba ku live ya Calvin Kayanja n'avaayo n'agamba gwe Omukunjja Atassera yali mu ngeri provokinga ey'okuyomba ey'okukakanya omuntu. Naye n'amugamba kyogenda okukola ekyembaga tekirina makulu, at least singa sente ezo muzizimbyemu ekirungi poloti weeri, singa muzimbamu ennyumba mumanya muni ya King Sheebah ne weyekyanga ne wakola biki taddayo ku street wabula asigala alina ewantu osobola okubeera nga omusango oba asigala alina address. Neera abantu bangi mu eyo video bavaayo ne basupportinga Calvin Kayanja ng'amagezi ago agawa Omukunjja Atassera gye byaggweredde bambi ng'Omukunjja Atassera akkiriza programu y'abantu oba amaanyi g'abantu n'akazito ke bamuteekako n'akkiriza basooke ensonga y'ennyumba. Neera nga pulaani efulumye ssaawa yonna yonna ennyumba ya King Sheebah egenda kubeera ng'etandika okubeera ng'ezimbibwa. Neera okusinziira mu bifaananyi batugambye mbu egenda kubeera nga efaanaganako bw'etyo. So kintu kya ssanyu nnyo gwe mulundi gwesoose okulaba aba social media in-laws nga bawangudde olutalo mu bulungi. Neera wano ku SMX Media ffe tubaagaliza birungi byerereka. Nkusaba subscribe nga ku SMX Media tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. Wamma w'omutima omubi video eno giyiteko obuyise ogende. Congratulations King Sheebah. Kalina eyo gy'olabaawo ekizimbe ekyo bagiyite mansion yegenda okufuuka King Sheebah mansion. Njagala okwebaza ennyo bonna abawagidde ku King Sheebah, abatuwagidde, abatuwadde ebivulu, abatuwadde obulango bw'amakampuni. Thank you so much. May God bless you so much bannange. Ekikyatusibyemu nze nabadde n'endowooza gye nava nayo mu kyalo e Bukunjja nga mmanyi nti nga we twalina pulaani yaffe ne tugula poloti nti ne mu kuzimba era tutandikirawo. Naye twagenze okwagala otandika agamba ate byamala kuba pulaani ate simanyi bajja approving naye pulaani already emaze okuba ng'efuluma akadde konna tutandika okuzimba. Abo bonna abagala okwongera okutusupportingako okutuwa emirimu tukole tusobole okufuna akasente ako katuyambengako. Namba yange y'essimu eri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri Lukwago James Property Consultant ye yatuguzizza poloti ennungi bwetyo. So naye temumwerabiranga. Kyemmanya amawulire gano galina ye gagenda okunyiizaamu naye tugume tewali kyakola.